abantu tulina okulekeraawo okusetingira Katonda obudde. Okuwa Katonda obudde. Kkiriza okolere mu budde bwa Katonda. Accept God's will. Yesala ya Mukama waffe Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bubujje. Byoyagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otwereere emmere yaffe eyaleero tosobola musaba mmere ya mwezi gujja. Mugifumbe leero nga ya mwezi gujja. One day at a time. Yes, one day at a time. Otwereere emmere yaffe eyaleero. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye tulukole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Oyina okuba ng'oyina omanyi kabaka. Embeera yo si ye kabaka. Byoyagala bikolebwe. Awo oba omaze okwatula nti wiliyo gijjeewo. Oggyewo wiiru eyiyo. Eyiyo gijjeewo bw'ogamba nti obuyinza bubwo emirembe n'emirembe. Kitegeeza tolina buyinza mu kintu kyonna. Tuwoninga abantu togobereranga enjigiriza ng'oli mu Kristo, ng'oli mulokole. When you are in Christ, togobereranga enjigiriza egamba nti Katonda takukakaatikako wiiru ye. Naawe oyina wiiru yo. Mu wiiru yo gwe weetonda. He created you for his purpose, not for your own purposes. Because in the beginning you knew nothing completely. Tolina kyewamanya, tolina kyewategeera, amagezi bwe gaatandika okukujjira, kitegeere nti oli wano lwa Katonda. Y'ensonga lwaki tewali muntu alina wiiru ng'aga nti nze nja kuva mu nsi mu bbanga bwe liti. Buli muntu gw'olaba afudde alina ky'abadde akola, alina ky'abadde asuubira, ky'abadde akwasaganya, era abadde alindirira ng'amanyi kijja kubaawo. Naye n'olaba ng'obulamu bukoze butya? Bukomyawo. N'olwekyo tulina okufollowinga, tulina okugoberera God's will. Abatalina kwekkiriranya. So do not abandon God's will. In the name of you have your own will. We are here to fulfill his purposes. Wow.